Lero omwanjuzize Kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Era wakyaliwo kendeera kw'enkuba okutonnya okusinziira ku alipoota zetugenda tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekyo kiva nti omukuubo gw'enkuba bukyekuumidde ddala eri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empewo era empeweevu ezikuta nga ziva ku nnyanja Nalubaale okwolekera olukalu. Era ensonga lwaki waliwo olwandagirize mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era bwe tulaba ku mbeera y'obudde era tusuubirawo olwandagirize mu ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale mu biseera by'okumakya so nga ate ebimu masekati awo omusana okwakanga gukubakubamu wabula eri ebukiikakkono ate wo omusana okomemula. Wabula tusuubira era olwandagirize mu bitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ng'okiikadde eri mu nsozi z'omukabaale so nga ate era ebitundu ebisigadde eri ebukiikakkono tusuubira omusana wate okwakanga gukubakubamu. Tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 30 mu bitundu ebisangibwawo Acholi, Teso, Lango, Sako ne Mukalamujja awamu ne Buvanjuba. So nga ate ekibuga kyaffe ekikulu Kampala, Masaka, Mubende 28 wabula era Kasesa 30 so nga ate eri mu nsozi z'omukabaale 25. Bwe tulabako ate ku mbeera y'obudde mu bibuga mwe bisangibwa era mu kibuga Nairobi awamu ne Dubai otusobola omusana okwakanga gukubakubamu ebbugumu 25 awamu ne 27 so nga ate eri mu New York Sako ne Paris olwandagirize ebbugumu okuba ku diguli 10 awamu ne 11. Webale okubeerako naffe beera bulungi weraba.